Mu mwaka oguwedde akakiiko akafuzi aka NRM nga kakulembeddwa Ssaabawandiisi w'ekibiina Richard Todwong, akulira ebyokulonda mu NRM Dr. Tanga Odoi ne Ssaabakunzi Rosemary Senninde Nansubuga batandika okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga basisinkana bannakibiina mu kaweefube w'okumalawo obumulumulu obwaleetebwawo mu biseera by'akalulu. Mu buufu obwo abakulu bano batuuseko mu bitundu by'e Sironko okumalawo obutakwatagana wakati wa Namboozo Florence omubaka omukyalo w'e Sironko eyasuulibwa mu kamyufu ne yeesimbawo bwa Namunigina ne Asha Mafaabi eyabwebwa kkaadi n'agwa. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tanga Odoi aweze okuvunaana n'okusiba bannakibiina abataanuula entalo mu kibiina kyabwe nga beenyigira mu bikolwa eby'okubba obululu naddala mu kamyufu ekireese enjawukana mu kibiina. We are not going to entertain any of our administrators at the district, be it election official or administrative secretary, doing things contrary to the principles of transparency. If you doubt my work, it means you want me to lose the job. I'll sack you. I'll sack you first, push you to prison, and you get out through the barrel of the law. Ono era yeetondedde bannakibiina abaayisibwa obubi mu kalulu vaawo mpitewo n'abasaba okwagala ekibiina kyabwe kubanga ebibaawukanya mu budde buno byakuggwaawo akadde konna. I want to take this opportunity on behalf of the NRM Electoral Commission to say sorry to whoever was injured during the last primaries. We shall do better now that we have clarity at the top. Ssaabawandiisi w'ekibiina Richard Todwong akubiriza banna NRM okunyweza obumu basobole okutuukiriza ebigendererwa by'ekibiina. The party secretariat is soon going to announce the process of update of the voters register, the membership register of the party. And in this exercise, we are not going to tolerate anybody who is running away with our register, that you're only registering a particular group of people who support a particular candidate. Bannaffe ab'opposition tebandisobodde kutubotola naye batubotola kubanga ekiggwa kyaffe ffe tukiweebuula. Florence Namboozo omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Sironko akuutidde banna NRM okubeera abeerufu n'okutambulira awamu ekibiina kigende mu maaso. Olumu bate bagikozesanga bizinesi yaabwe oba ekintu ekyabwe nga kyase kinoomu ate bwe bamala ne bafulumya engombo egamba nti omuntu bateesingako omuntu obunene oba abantu obunene naye ng'ate Sironko si bwe kiri. Bateesa sise tekyaliwo buli omu ayogera bibye. Doreen Nakajiri ne Nelson Gonsia, BBS Telefina, Gambuuze.